Chimunzo wa Expo enyonyi nga kulide ng'evuma oloze kulese tuli safe oladi akaviri ko katabu simanyi akakoze Sheebah yansibye akaviri kale wow Sheebah webale kufa ku Mukunja tulabire nnyo abe Qatar Sheebah huyo bannange bolekera Qatar tuliko airport Expo TV to the world. Kulamusizaako nnyo omulabi waffe wa Expo TV amanyi omwana soda mbeera ne mukadde wange abe okutuusaako embeera eno tambula maladadi sana olunaku lwaleero Muyimbi King Sheebah n'Omukunja Atasera bali kusimbula emakindye nga boolekera Community Club Doha okukuba endongo so olugendo luna lugenda tambula maladadi sana kyogenda okukola ogenda commentinga osubscribinge olikinga enyinza obutaddamu kwogera naye ng'embeera egenda kutambula bwe tutyo subscribinga commentinga osharinge Expo TV kwe tuli mukama abankumire ate abanjagalire tugende Ganjano ame Makindi epalakisi respected Jose Camillioni kabakatasi abantu tuli mukuma kunja ko waniko furaga tuja akati ababituja ali mukatebe kafe mukunja mubakambe kitokale muko waniko furaga tuja akati ababituja ali mukatebe kafe mukunja ulira wali watamanyi nino okumanyi kwatula mukatebe kwatamanyi kunono byampako jja kummanya nze nkukonyeze munyera nze biyenje nze bikuwa ebisula bikuluma mu kitande ekiro gy'osula nze misambwa nze mayembe nze mijini nze biteka nze bitambo nze byokoola nze mandwa nze lubaale mpita nyabindi nze kabiddenja godisi messenger sirina kwetya kusa okujja kwa sitaani Idi Amini Kamiliyoni Napoleoni Bobi Wine Mussolini mbombongereyo tuli mukubo wamuwanike furaga tujja akati ababituja ali mukatebe kafe mutujja mubagambe tujja muko wamuwanike furaga tujja akati ababituja ali mukatebe kafe ulia kasera kambalu tugenda basale mbalu tubanike muka alisigala mama tusimbula abokutikitoko ngenda kubaddira mikwano mwingira mwennawe n'abakundi bane tappinga mu screen nga tutereza tappinga mu screen nga tutereza egaali ekyo bamanye egaali nnene ekyo bamanye egaali nnene MC10 yasomye dda Driver twala mpola mpola tetubaleka nnyo bbanga
Beba tetubaleka nnyo. Abagole baabo yapingamu ka screen. Yapingamu ka screen yawo. Yapingamu ka screen yawo. Abekata. Yatandikanga ebyokusaaga. Abekata kekade tekyali kulanga kulala. Omukunja Atasera King Sheebah. Omukunja Atasera King Sheebah. Tusimbula Makindye twolekera ku kisaawe. Bwe tuva ku kisaawe olwo tuba tulinnya Qatar Community Club Doha. Twebogena twala mpola tetubaleka nnyo. Abekata tapinga ka screen yawo tukuba olwasa. Tapinga ka screen gwe kyoba omanye egaali nnene abali ku TikTok kyoba omanye egaali nnene teri kulanga kulala. Tuli mu kkubo tujja oluyimba mukole challenge. Kata. Driver tubakuuma muko kuba tubagala ku kamera zaffe. Mugambe muko awo. Tapinga screen yawo. Tugenda ku kisaawe team King Sheebah. Team Omukunja Atasera. Team King Sheebah. Team Omukunja Atasera. Team King Sheebah. Team Omukunja Atasera. Anko Chumi mulabeko. Anko Chumi mulabyeko. Abali ku Export TV mukola kyamaanyi. Abali ku Export TV mwebala abasubscribinga. Togenda nnyo anko. Mwebala abasubscribinga. Anko tetulina baleka. Mwebale abali ku Export TV tubagala nnyo. Mwebale ku subscribinga, mwebale commentinga na ku followinga. Okitegedde tugenda Qatar tekyali kulanga kulala. King Sheebah Omukunja Atasera egaali esimbudde. Tusimbudde mu kibuga Makindye. Twolekera airport. Abali mu comment section squad hiyo nene egeze. Nona atonyizemu wakati yandivuddemu n'abere mabega wa gundi emmotoka y'abali agenda yimirira mtu abenge gye tukikolamu. Tugenda nnyo anko. Nsimbudde olidda. Anko tugenda nnyo. Bamukunja. Bane tusimbudde Makindye. Mugambe tugenda fulumirawo nga kale. Ndoza tujja nosolezera setup. Tapingamu ka screen yawo tusimbudde. Oli ku boda. Tuba twolekedde Makindye tumusiibula. Tugenda Qatar Community Club Doha. Omukunja Atasera tuba tusimbudde. Eba tekyali kulanga kulala. Kyoba olina okukola oba olina kusubscribinga, commentinga n'okusharinga. Abali ku Export TV tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Story egenda beerayo full. Abali ku TikTok. Mwebale kubanga kwe muli TikTok naye nga akolaki? Anti bali tetulina baleka gwe. Tetulina baleka bali. Abasika bali na. Ate Levi. Emmotoka ya Mukunja yandi tubadde okumpi. Aya. Embeera yeeyo abatuliko bannange embeera ezitwala kantindi kulw'obudde naye nga twolekera Qatar. Community Club Doha. Abe Qatar.
Omukunja Atasera uli ayambuka. Omukunja Atasera uli ayambuka. Amafuta bagenda ganywa wano ku petrol station wano ku Bakala. Tuli kwambuka. Tuli kwambuka. Tekawo line anko checho. Tuli kwambuka. King Sheebah, Omukunja Atasera, oyo muyise talina kyatugamba. Tebagikubako eyo simba gyesonyiwe. Eyo simba gyesonyiwe. Bas, twolekera baabo. Baabo. Twambuka. Tusimbula Makindye. Twolekere Qatar. Omukunja ne King Sheebah Kampala bagiwambye baba. Lobuuza. Onagambye enfuufu tetulina kyagikolera. Tujja kuba tukumira ngumire. Enfuufu tujja gigumira. Tetulina kyakukola. Gwe ka vibes. Kyakiriwo. Aya. Tugenda ku petrol station nnyo amafuta. Jari chitya uncle. Wasengudde dda tapinga muka screen tugenda Qatar saza kati tusimbula ekibuga Makindye tugenda beera community club Doha ennyumba yajjudde King Sheebah yanyumye bunyumi Sheebah Ti uncle Mukunja Muku Lwaki todiridde mu supercustom yaffe nga tukulaba bulungi ne waliwo emmotoka etweziise lwaki todiridde supercustom nga gwa tudiridde abamawulire supercustom
Entebbe Road. Kati awo twolekedde. Kati awo kabinyume. Tutuuse muganda wa King Sheebah kyeyekola ku boda. Omwana avuga boda nga bwadduka. Omwana avuga boda nga bwadduka. Ati ababoda bakomawa. Basukkawo. Toyingidde ku airport. Toyingidde ku airport. Alina koma naffe bayinza tukomya wano. Toyingidde ku airport. Toyingidde ku airport. Ababoda mwebereremu. Ababoda tukoma wano. Tuli ku airport. Tuli ku airport. Mashallah batusabidde olugendo lwaffe okubeera olulungi. Wagwan my brother. Thank you for coming in. Abemot boda muveewo. Mwebale tugoberwerekera. Mwebale tuwerekera mwenna gye tutandikidde Manikindye. Tuli ku airport kati. Okay. Wano obwedda we tulindiridde kyekino ekiseera mulindwa. Nga mwetegese oba mukyali. Njagala mukipeepe ekyo mubeerenga mu. Ango Chumi yasomye dda. Ekiseera mulindwa. Ango Vicky tutapingemu ka screen Sheebah huyu ajira waggulu. Tutapingemu ka screen. Sheebah huyu ayingiddewo ku airport. Sheebah ayingiddewo ab'e Qatar. Sheebah huyu ayingiddewo n'Omukunja Atasera tuli ku airport mbiro. Muzo wa Expo ennyonyi nga mpulidde ng'evuma. Oloze kulese. Tuli safe oladi akaviiriko katabu simanyi akakoze. Sheebah yansibye akaviiri kati. Wow, Sheebah weebale kufa ku Mukunja. Tulabire nnyo ab'e Qatar. Sheebah huyo bannange boolekera Qatar tuli ku airport. Export TV to the world.